Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likenga video. Kati waliwo omukyala eyambuuzizza ayinuse omu si babiri nga mumbuuza ku nsonga y'ebisulo. Ebisulo byebyo ebibeera bikusula ku liiso oba wansi oba waggulu, bye bayita ebisulo oba ekisulo. Ng'omuntu bw'anaagamba nti ekisulo kinsula ku liiso waggulu oba ekisulo kinsula ku liiso wansi, ebyo by'owulira bibeera eriiso nga likankana waggulu, ng'ennyama y'eriiso waggulu ng'ekankana oba ennyama y'eriiso wansi ng'ekankana, ebyo bayita ebisulo. Ebiseera ebisinga ekisulo ky'owansi kibeera kiranga oba kiba kikulaga nti obudde bwonna osobola okufuna obuzibu, oba ng'obuzibu obwo busobola okujja nga tebugenda kubeera ku ggwe oba nga bugenda kubeera ku ggwe. Obuzibu bwonna mu ngeri yonna, osobola okukaaba, basobola okuvuma, kwegamba ofuna ebizibu mu ngeri ey'enjawulo. Ebiseera ebisinga ekisulo ekyo kiba kikulabula oba kiba kikubuulira. Ekisulo ekyowansi singa obeera okifunye ne kiba nga kikulemera kuba ono eyambuuzizza yasembye yaŋŋambye nti ekisulo nga kinnemeddeko ekyowansi kimazeeko ennaku eziwera. Kituufu ekisulo kisobola okukulemerako ekyo ekyowansi ne wiiki esobola okuwera bulungi nnyo nga kikusula n'okusukka wiiki. Ebiseera ebisinga mu bbanga eryo mw'ofunira ekisulo ekyo ekyowansi mutera okubeeramu ebizibuzibu by'oba ofuna lwakuba guyinza obutabigendera, oyinza obutabitunuulira ng'ekikulu. Osobola okufuna ebizibuzibu oba mikwano gyo oba omuntu wo n'afuniramu ebizibuzibu eby'enjawulo, oba ggwe kennyini n'ofuna ebizibu. Osobola okufiirwa, osobola okulwaza omwana oba omuntu wo. Ekisulo ekyo kiba kigezaako okukulabula oba kukubuulira nti oyinza okufuna obuzibu obudde bwonna. Kati n'olwekyo teri ddagala ly'ogenda kunywa oba kukozesa oba kusiigawo olowooze nti kijja kusirika. Teririiyo. Ekyo kyo Katonda bw'atyo bwe yakutonda. Kye njagala obbabuulira, Katonda yatutonda ku mibiri gyaffe ate n'atulaga n'atuwa n'ebyo ebisobola okutulabula obulabe bwe tuyinza okusanga mu maaso, oba okutubuulira obuzibu bw'ogenda okufuna nga tonnaba kubufuna lwakuba mmwe temubitunuulira, temubigoberera. Ogenda okufuna ekizibu obeera wasoose kulabulwa, ogenda okufuna ekizibu kyonna ku mubiri gwo oba ky'olaba mu maaso go oba ku muntu wo oba ku ani yenna. Kwegamba ekizibu kyonna ky'olaba mu maaso go ng'okitunuulidde bw'oti, kimanye nti obeera wasoose kulabulwa bulungi nnyo. Kati ky'ekisulo ekyo kiba kyo kikulabula, kiba kikutegeeza bwe kityo bwe kiri. Kati n'olwekyo ekisulo ky'owansi tekiba kirungi era kiba kibi nnyo. Bakiyita kyamaziga. Bagamba nti ekisulo ky'owansi kyamaziga, kubeera kukaaba. N'olwekyo ekisulo ekyowansi teri ddagala ly'ogenda kukozesa olowooze nti ojja kigoba, nti ojja kiggyako, nti okigobe kibe nga tekiddamu kukusula. Nedda, kiba kijja kukomawo kuba kyo kimala kutuusa bubaka n'oluvannyuma kimala ne kirekeraawo. Kisobola okukulemerako okumala ebbanga naye kimala ne kisirika. Singa ebizibu ebyo biba bivuddewo ng'omaze obbiraba, kisirika bulungi nnyo, tekiddamu kukusula. Kati ekyate kino ekyowaggulu kyo kya mikisa bulungi nnyo. Era bwe kikusula obeera ojja kulaba omuntu omulungi, omuntu gw'oludda okulaba, osobola okufuna kasente, okitegeera bulungi nnyo. Ekisulo ky'owaggulu kyo kirungi nnyo, kya mikisa, kirungi nnyo. Era ekisulo ky'owaggulu ekikusula omanya ne kikulemerako, omanya obeera ogenda kulaba ekintu ekirungi, oba omuntu gw'oludda okulaba nga naye muntu wo nnyo, oba ng'oyinza okufuna kasente. Omuntu ayinza okukuwa kasente oba gw'obadde obanja aba ajja kukusasula. Ebiseera ebisinga ekisulo ky'owaggulu kyo kya mikisa, kirungi nnyo. Era bwe kikusula kimanye nti olina ky'ogenda okulaba ekirungi, bwe kityo bwe kiri. Kati ebintu bino mwabadde babimbuuza ebikwatagana n'ebisulo ebisula ku liiso wansi ne waggulu, mubadde mubuuza nti waliyo eddagala lye nsobola okukozesa ne kitaddamu kunsula, naddala ekyowansi ekibatiisa. Teri ddagala. Bwekireke nga bwe kiri kikusule, kijja kumala kikuveeko ng'ovudde mu bizibu ebyo. Kuba ebizibu tebabyekweka, ky'olina okumanya. Ekizibu tebakyekweka, kiba kizze. Bwe kityo bwe kiri. Sisobola kukugamba nti kozesa eddagala lino owone ekisulo oba owone ebisulo ebyo. Nedda, olw'ensonga nti ekisulo waliwo ekirungi ne wabaawo n'ekibi. N'ekibi kireke kiyitewo, kikutegeeze, kikwetere obubaka. Nakino ekirungi we kijja nakyo era okireke kiyitewo, kikwetere obubaka obulungi. Kati n'olwekyo
teri ddagala ly'ogenda kukozesa olowooze nti ojja kuwona ekisulo ekyo ekikusula, kuba kyo oyinza okugamba nti kale nkozesezza eddagala naye ekizibu kyo tekijja kusitoopinga ebyo ebizibu by'oba ogenda okufuna obeera ojja bifuna. Bwe kuba kufiirwa obeera ojja kufiirwa, kuba kyo kiba kizze kubika kutegeeza. Kati n'olwekyo teri ddagala ly'ogenda kukozesa ng'olowooza nti ojja kuwona ekisulo ekyo ekyowansi ekibeera kikusula buli kaseera gw'abadde ayagala okisitoopinga. Kireke kijja kumala kikwesonyiwe, kwegamba wona dda mu mbeera entuufu nga tolina bizibu byonna. Mukimanyi kye njagala obbabuulira, buli muntu yenna waliwo akaseera we katuuka n'oba ng'oli mu bizibu byereere, n'oba ng'oli mu bizibu byereere, kufiirwa, kubulya nti ate ono omwana bamugobye ku ssomero, nti ate oli mukwano gwe yafunye akisidenti, nti ate oli yakoze bw'ati. Kwegamba waliwo ekiseera we kituuka ng'ebizibu bikutomera butomezi nga tolina ngeri gy'oyinza byewalamu, n'obeeraawo nti ate nasudde emitwalo 10, nti ate nsudde emitwalo 2. Ebyo byonna biba bizibu. Ekisulo ekyo kisobola obbiranga, kisobola okukulaga. Kyo tekijja kwogera wabula kijja kubeera nga kikuwa obubaka nga kikola bwe kityo nga bw'obeera okiwulira. Okimanya nti budde bwonna obeera olina ky'ogenda okulaba ekitali kirungi oba ky'ogenda okubeeramu oba nga kya muntu mulala yakirimu, kwegamba oba mukwano gwo oba muganda oba maama oba ani, naye kyo kiba kimaze okukutegeeza bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Ebisulo tebirina buzibu, mubireke, byo biba bizze kukubuulira ekyo ky'oba ogenda okufuna ekirungi oba ekibi. N'olwekyo bwe ntyo bwe nnina okuddamu nti tewali ddagala ly'ogenda kukozesa kusitoopinga kisulo kusula. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.